moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Otarafik Fameica wamu n'omukulu David Lutalo lwandibeera ndowooza nga tutegedde side entuufu oluvannyuma lw'okwewuliriza side zombi. Ngowe nawe ne yawuliriza interview ya Fik Fameica nga gezaako okubeera ng'akwasaganya ensonga ye ne David Lutalo, n'owuliriza ne interview ya David Lutalo ng'agezaako okubeera ng'akwasaganya ensonga ye ne Fik Fameica. Ogenda bera ng'otegeera ddala omutuufu yani sigenda bera nga njogera bingi wabula kankutereko David Lutalo ye kennyini ng'ayogera ku nsonga ye n'oluyimba lwe olw'Ababongote lwe yakubira specifically oluvannyuma lw'abaana ba National Unity Platform okubeera nga bamulumba mbu yataakinze Bobi Wine ku stage we yali ng'ali mu kubeera nga aperforminga. Nenga sinabeera nga mbibateerako bameka nkusaba subscribinga no ku SMX Media tojja kwera mu misinga updates naddala nga zino akatambike kano. Agulako ente zalinga 5 nga njala kulunda ne baziteera zonna obutwa mu mmere. So tugenda okutuuka ku myaka gino nga tuyise mu bintu bingi ate sinze nzekka ali myaka gino sinze nzekka afiridwa business ze sinze nzekka afunye obuzibu bantu bangi baagala tuteeka wansi. So tufunye sala tugende tujinyumirwe endongo bwevuga bwe tusabira balabe baffe nabo Katonda abawe bakute Babongote tuddeyo enkera tukole emirimu gyaffe nga balina we bali beebase. Almost date ye oyagala kufaanagana ne ya muganda kasita tefaanagana ekyo kyogedde bulungi nkwagadde nnyo muganda wange eyagala okufaanagana olaba okufaanagana si Luganda naye kati neeyagala obwagazi. So yakubiddeko kasimu kuba batugambye muno mwayogedde in fact kyekineewuunyisa yankubira essimu nangamba kituufu oliyo nga 27 konze ya ndiyo nga 27 waliwo patana gwe nafuna nangulako shikoye kankuddire kati nalaba interview so nali musubira okunzirira nga bwagamba nti ali mukwano gwange kubanga nakulaze message zaffe ze tusembiyo nga tuchatinga siza banga zemabega nga tuyina collab gye tu planning okukola kati nze mu kusubira okunzirira nali nsubira ngambe nti oba nange nina promoter yangu ze bwati olowooza tukoze tutya bulowooza tetugenda kwekuba ngaba badde banyumya bulijjo ku business naye nze nalaba interview. In one of the statement you made webino ebyo webali bakutwalaganya nnyo ku internet you came out n'ogamba nti waliwo abantu abaagala okulwanyisa on the following day you released the song of Babongote so oli n'agamba nti maybe oluyimba walutera ddala nga ogezaako okugira statement nti waliwo abaagala okukuba of course okulwanyisa in music of course simanyi gye yonna gye baagala oyita nze mbasabye bayiteyo kubanga nze neesiga Katonda nze tebalwana nange balwana na Katonda direct kubanga nze si tankulanko lutalo ate nze lutalo entalo ntankula zaaki. Who would wish to fight an artist amazeho over 13 years? Anyone can fight anyone. Tosobola kudetectinga mulabe nti wano Katonda bwakuwa omukisa osobola okudetectinga nti wano waliwo omulabe. N'emirundi egisinga balabe baffe tubeera nabo balabe baffe tutambula nabo tulya nabo tuseka nabo nga tomanyi nti ono mulabewo. So sisobola kuba specific n'engamba nti ono naye nga naawe okiraba oli bw'ava eri n'ogamba nti bannange nalidde emmere ku ssaawa 6 n'agamba nti oli n'agamba nti David yagambye yalidde ebitole by'emmere 6 kweganga oli akyusaamu ebigambo alabe wawo okoledde ensobi nti baneta kati ne kitandikira olabira ddala nga waliwo obulabe waliwo apushinga waliwo akola bwati. So was your statement misquoted? Yes it was kubanga oluyimba naluyimba myaka 10 emabega byonna kootinga buli wemba nduyimba nkootinga obuntu obwo nembaga abannange bwe muti ne bwe muti tweyise bwe tuti ne bwe tuti era singa ongoberedde bulungi mu nnyimba wabaawo ebintu probably ebireeta enjawukana okuttingana okola ki. That's when I come out. Most of the people nowadays they believe that you can't separate politics from music. Why? Music is music, politics is politics. Ekyo tetugenda na kiteesaako. Music yaliwo nga temunnamanya nti wali politics music nga wali fe twajja lwa music si lwa politics. Because others they say that you use your songs to reach a message. Naye fuzi gobo oyagala kange waga ensi ya festival etyo
nali ngamba abantu nti ensi yaffe si bwetyo bwe tuttingana ne twetemako emitwe ffeffe nyini waje tulaga waje tugenda singa obubina tuba tubutambuliza bweru ng'empala eri mu bisambi ze nnyimba ezikwata ku abantu kuba nze omulimu gwenkola guyuniting abantu buli wabaawo okweyawula bwe kuti nze siba na business so nga ali mu business eno kuba okuyimba yadde nkunyumirwa yatandika passion nayo ejja n'otuuka ate ne gufuuka omulimu so ekiseera bwe kituuka nga waliwo kyonna kyonna ekyagala okwawula abantu oli ogwa mu kibiina kino ogwa mu gundi woti ffe tetugwana abayimbi tebagwanide nakuba mpozzi ng'osazeewo ekiseera nti kati ndi ready for politics kuba tewali agaanibwa kujoyininga omulimi asobola okuva gy'avudde mu bulimi n'agenda mu politics naye tosobola mukaka omulimi nti abalimi mwenna ku lw'okuba gundi yali mulimi mwenna mulina okubeera mu politics no. So abawagizi bwe bakitegere nti David Lutalo si munnabyabufuzi ye muyimbi is not affiliated to any political party. Exactly. Ndi muyimbi buyimbi bokka siri politician era bimuntu ebyogerekeka for example inagamba bwobeera nga toli mu politics you stupid. That's what they say. That's unfair. That's being unfair. Even the car you're driving on the road is all about politician. Even the corporate we are fighting now, it's no, but politician tulina obeeyambisa batutereereze ffe bye twetaaga bannange. Yes, tulina obeeyambisa batutereereze bye twetaaga. For example, twekalakaasa nga waliwo ekkuba eritakoleddwa. Tekitegeeza nti ffe abeekalakaasizza tuli ba politicians. Banne mubeere serious. Okay, nga tuzeeko kemabega wali eri. Ogambye nti fiki yakubirawo katono nnyo birulaba ali ku interview. Senga yaddamu nakubira nagamba muganda wange ebyaddala nfa nesho gindekere wandi. Nandi mugambye kati nga bwe nagambye nti sinza agirimu. Nandi mugambye nti lwaki tetuyise ba organizers ne balaba oba waliwo kye tuyinza okukola. Kiki ky'ofiiringa nti mu cricket over tewakiwa ky'oyagala obawe ku Serena bakitegeere bulungi? Ekisooka waliwo abantu abamu abatali safe na kifo kiri. N'ekirala singa ojjukira bulungi ennyimba ze nayimba temwalimu Babongote n'endala zengenda ofulumya. Yeah. So I say appoint a living God. Bwe mbanga nali nkimanyi Katonda mbonereze. Nali sikimanyiiko. Nti sirimba. ati oyinza mugamba bigambo ki? Nti abalabe kirungi ne bajja gy'oli nga sigwa banoonyeza. No, ate kati singa mbadde wa kunnyonnyola, singa mbadde wa ku naye nga message egende buli muntu yenna. It's always bad okunoonyaawo abalabe nga tebaliiwo. Social media bedda abantu bagamba lwaki tomulekera. Yes, bo kye balina okwogera era nange sanga singa mbadde ye singa mbadde mu position yaabo kye nandiyogedde ku lw'okubanga mbasimanyi. Naye ku muntu yenna ali mu business nkugambye olimba lwali lwakafuluma omusajja n'ava eri sina mutegesi wa bivulu najja n'ayita ne munne gwafiiringiriramu okubanga amutegekera Michael ne bakwatagana ne bangattako tukole esho. So teri muntu yenna ali mu business nga ku lw'okuba watunze ebijanjalo byojjo olina gamba bannange waliwo ebirala byenjagala waliwo njagala tusimbe oba sekyo waliwo bino ebipya mbigula n'ogaana tasobola. Tuli lunaku za njawulo era nsaba basooke waffe Fameica nga 26 bagende bamuwagire talent nto ekyalina bingi ebyokukola so nga 26 no that's being kiba kya kisiru nnyo okubanga olina show enkya ate n'ogenda n'osooka oyimba ewalala naawe tokikolanga oba omwana w'omugamba nga wali bayimba nti takikolanga business abagitta. Naddala singa malo okumanya nti
teyakikola kwagala sympathy nze kunkyayisa kuba omuntu bw'abanga ayagala sympathy akukyayise netaba mukwano ogwo ate ekitukozesa collaborations emirundi egisinga omukwano ogwo feelings zibeerawo bwe kibeera nga kyagudde bugwe ku lunaku ffena ffena ne zifaanagana tewali ensonga etugaana ate kola kolabo yaffe audience yanjawulo nnyo ate n'ekirala amaziga gakungula tugakozese nga kitono oyise mu ngero nnyo byakolosofa si ngero biri direct wali ayina ekibuuzo wangisebe kyovudola nkugambye otyo mwana gwe bannange cricket oval yonna twaliyo buli kimu twakikola bana kino mukitwale nti bwe nali nva ku cricket oval nalina ogenda e Mukono nengende Masaka ngende ne ku Serena. Sanyuka TV kuletete Christmas kawowo ku Kalenda Hotel nemisaki Semakula Jofel B2C Spice Diana Haruna Mubiru Maureen Nantume okwinga shinge mtwale bibye mtwale ta atolwengera ku Boxing Day Sanyuka TV hasumulu de Boxing Day kawowo n'abayimbi bebamu nga bigatidwako Daudi Lutalo King Saha Lydia Jasmine ne Sophia Nantongo awe Mayan Nature's Resort Shingo mtwalo gumu emizanyo gy'abaana Bouncing Castles First Painting ebyesuubo Karabe Katende Maya Nanziga Mpigi Musareko usimanyi okulaba ku bayimbi banona nga bali wamu gwe bako bikadde mujje tulya ku sente zaffe buleetwa wana bu maintenance free obasaamu sente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukula ne bibuyisaamu eggaali Misaki Semakula Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December 26 Boxing Day Maya Nature Resort biwagidwa Sanyuka TV